ani asse eggwanga lino, ani asse eggwanga lino. Tuyinza kubeera tutya mu butali bwenkanya nga buno obuliwo nga n'akantu akatono kubanga tugamba nti tugoberera amateeka. Kati olwo abeewaggula ne bagamba bayeekere obo banyigira otya nga ne bwe baddukira mu kooti tebasobola kufuna bwenkanya. Tewali bwenkanya. Fayiro yange Lwasanda ataasoma alemedde mu kalulu. Justice Abodo kyotukoze, Abodo kyotukoze yalimbira kyensi nti no fayiro gijje Masaka. Bacha bamusaba ayogere aveeyo abuulire. Bacha bamusaba ab'emulugunya nti fayiro agireete e Kampala. Kubanga okugireeta e Kampala tekuttidde ddala fayiro. President Museveni oyinza okuba nga yegwe president naye ensi yakulekawo evunze. Obwenkanya n'amateeka n'enfuga egoberera amateeka tebikyaliwo. Electoral Commission yafuuka muggo gw'abanene muggo gwabwe kwe batambulira. Kooti bwekkiriza application yaffe negamba nti tugende maaso n'okuwuliza appeal yaffe, twagala General Lwasanda ajje tumusimbe mu kaguli ka kooti tumubuuze ebibuuzo ku affidavit ye gye yateekayo. Kubanga affidavit ye ejjudde obulimba ate kye tuchallenginga documents ze, so General Lwasanda yalina okwogera ku documents ze. So ensonga lwaki tubadde tubatadde ku notice, kooti bwekkiriza nti appeal yaffe egende maaso n'okuwulirwa, General Lwasanda abeerewo, ffe nga balooya baase kikubo tumubuuze ebibuuzo ku affidavit ye. They were admitted to assisting at 2 a.m. and I need time to incorporate, to look at what had been submitted before I deliver the decision. So I have the decision ready, but that I use the rest of today to look at what happened. That should court allow this application for us to proceed with the petition, then we intend to cross-examine him on his appellant. That is Brigadier General Lwasanda. So should the ruling be in favor of continuing with the petition, then he should be available to us for cross-examination. We also wanted to go on record because it's speculating. One, for you to sustain an application for examination, you must point out the areas that are inconsistent in the affidavit itself. So already at this point, it will be very premature for one. Let us not till tomorrow, my lord. Mujjukira kooti yatutegeeza bwe twali wano olunaku olwa bbalaza nti olwo Monday leero nga 5 bagenda kutuwa ensala yaffe. Naye nga bwe muwulidde omulamuzi agamba n'olwaleero omulamuzi agambye ensalawo tennaggwa. Naye ebbaluwa eno ye ya principal judge gwe bayita Jane Francis Abodo yawandiika ng'ayita fayiro yange eve Masaka. Kye baategeeza ensi nti bagenderedde banguyeeko emisango gino okugiwuliriza bagisale mangu. Okulonda kwa wiiki ejja lunaku lwakuna ebulayo lunaku bwesitimbale naye n'omusango gwe nnyini tegunnawulirizibwa. Justice Abodo kyotukoze, Abodo kyotukoze yalimbira kyensi nti no fayiro gijje Masaka. Bacha bamusaba ayogere aveeyo abuulire. Bacha bamusaba ab'emulugunya nti fayiro agireete e Kampala. Kubanga okugireeta e Kampala tekuttidde ddala fayiro. N'agitemerako ettaka nga bakigenderedde. Naye mmwe mukimanya nti n'omusango gwe nnyini tegunnawozebwa. Kye tubaddeko wano omulamuzi kyalina okusalawo oba omusango guwulirwa oba nedda. Kubanga Electoral Commission yajingajinga ennaku z'omwezi we yafulumiza ensala yaayo mu Lwasanda n'Electoral Commission. Neeteekako ng'ennaku z'omwezi 3 batere bagambe nti n'ennaku 5 zaabakwata nga temunaba kuwaaba n'olwekyo omusango gwammwe tugugobye. Naye nga yagifulumya Monday nga 8 ate nga 10 ffe ne tuteekamu okuwaaba kwaffe. Naliyo ng'ennaku z'omwezi 4 ne Council Alaka ng'ensala tennaba kuggwa. Nenzirayo ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 5 ne Musinga na Byabakama n'aŋŋamba nti no lindirira ensala y'omusango tennaggwa. Kaakati ate eddakiika y'emu be bagamba nti baagusalanga 3. Kati
omuntu wa bulijjo owa wansi mu Uganda alagewa. President Museveni oyinza okuba nga yegwe president naye ensi yakulekawo evunze. Obwenkanya n'amateeka n'enfuga egoberera amateeka tebikyaliwo. Electoral Commission yafuuka muggo gw'abanene muggo gwabwe kwe batambulira. Toyinza kugamba nti Walukagga certificate ye eyava mu National Council for Education yo tojja gitunu yo umfu ate ya Lwasande gye bafuna mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno mwezi gwe gumu ate yo n'ogamba nti no yo nungi ng'ate ya Lwasande yo bw'ogitunulira talina wadde P7 Piero yagitula 7.5 n'agwa 7.6 n'agwa ebyokusoma n'abinnyuka. Kakati ye gw'ogamba nti no ye mutuufu. Tubeere n'obwenkanya mu nsi muno naye singa bazoganya member of parliament bwe bati omuntu wa bulijjo agenda kufuna wa obwenkanya bukotisi. Naye nkukulumira mukyala Bodo, nkukulumira Electoral Commission kubanga Justice Byabakama bw'avaayo n'agamba nti Lwasande yaweze emikono 10 ng'ate already alina 7. Benyirinyini be batuwa certified copies eziraga nti alina emikono 7. Ate ne bamala ne bakozesa Gracious RO Returning Officer w'Essembabule ne bawagikamu emikono emirala ng'ate abalala bangi abeesimbye babawandudde nti emikono tegyawera. Babawandudde abantu bayisa n'opposite babawanduddemu. Kaakati President Museveni yonna gy'oli wadde oli mu campaign neemanya nti n'ensi gy'okulembera egenze. Electoral Commission ekozesebwa abanene. Tuddukidde mu kitongole ekiramuzi tubuliddwa obwenkanya. Yiine ebbaluwa yiino yawandiikibwa ng'ennaku z'omwezi 19 ogwa 12 nti bagenda amangu gano okubanga bawuliriza emisango bagimale. Ne ku ddakiika eno petition yange bagijja fayiro e Masaka bagireeta e Kampala ate baŋŋamba ddayo application edde e Masaka ate kati komawo tugenda kugusala ku Mande. Ku Mande tetwetegese naye nga jjukira okulonda kwa wiiki ejja. Ani asse eggwanga lino? Ani asse eggwanga lino? Tuyinza kubeera tutya mu butali bwenkanya nga buno obuliwo nga n'akantu akatono kubanga tugamba nti tugoberera amateeka kati olwo abeewaggula ne bagamba bayeekere obo banyigira otya nga ne bwe baddukira mu kooti tebasobola kufuna bwenkanya. Tewali bwenkanya. Fayiro yange Lwasande ataasoma alemedde mu kalulu. Lwasande atalina mikono 10 alina 7 bamulemezza mu kalulu. Electoral Commission yeegasse awamu ne kooti. Kati omuntu wa bulijjo addukire luddawo. Kyabukisa mubi bwe tuli. Tuddayo Essembabule. Ngenda kutegeeza abapulida bange. Kino kigenderera kuŋŋuumaaliza wano. Kubanga okulonda kwa wiiki ejja. Okulonda tekyaliyo nakadde. Naye Mukama ajja kusaasira. Bwe katalijira tugenda kukomawo mu Parliament. Tugenda kukomawo. Tuyita mu mbeera nzibu naye tugenda kukomawo. Ebyokunoonya obwenkanya tubirese. Ebyokunoonya obwenkanya tubirese. Kubanga bakiraga embeera gye batuyisaamu. Abavudde Lwemiyaga road blockers ziri Lwemiyaga. Bakuba abantu. Lieutenant Ziwa eyatta Sembuusi. Ne kakati ali Lwemiyaga. Jo bannumbya waka wange ne bannumba abasirikale nga bamenya oluggi lw'ekisenge. Ewange era ensonga negiwaaba ku poliisi Essembabule ne reference njirina amagye Lieutenant Ziwa eyatta Sembuusi nga tuli ku Lwale yatumye abasirikale babadde bamenya ekisenge ekyewange mwensula olunaku lwajjo. Never complained to her. I never requested for her intervention. She said she wanted these files to be tried expeditiously. Now you are seeing how busy it is getting. People from Lwemiyaga are here. They've come to follow their case amidst difficult circumstances, but they are here. Meanwhile, my opponents and others are on the ground canvassing for votes. I'm made to rotate around here. The judiciary is no longer independent in Uganda. Yes. It is there for the strong, for the powerful, for the generous. You people, poor Ugandans, you are in for this. Ugandans are crying. If they can do this to Esech Kubo, how about
the lowest of the lowest. It is a pity, and I am instructing my council, this is a plot. Mind you, the petition, the appeal has not been heard. We are all here, mind you. The petition itself, the appeal, has not been heard. Now they are still to determine whether you filed out of time, whether you are on time, whether the appeal itself has not been heard. That's why my council rose up to say that, my lord, in case you rule, we intend to cross-examine Washandi. And the judge said, no, we have not reached there. Can you imagine? She came out to say that we have not reached the hearing of the petition. We are now in the preliminaries because the Electoral Commission backdated the ruling to 3rd. You all remember they delivered it on Monday, the 8th. But they backdated it to 3rd to make sure that the 5 days within which I should have appealed lapses. And we are telling the world that no, you delivered it on 8th. Because I was there on 5th with my lawyer Alaka, the ruling was not ready. I went back on that day 5th and I met the chairman, Justice Byabakama. I asked him what is the ruling. He said we are not ready on 5th. But now they backdated it to defeat justice. So where is the fairness in this country? What is the fairness? I'm perturbed, and I think they are meant to frustrate everybody, to abandon the justice and go by the rule of the jungle. Uganda now is under the rule of the jungle. The strong eats the weak. The powerful sits on the weak. And President Museveni, whether you are ruling this country, whether you are in charge, this country has gone to waste. Under total neglect, under just whoever can buy, whoever is powerful will have their day. Another chapter, a dark chapter in the judicial process in this country. We filed our matters on the 10th of December in Masaka Court because that is the jurisdiction within which Zimbabwe falls. We were surprised when, without our complaint, without our seeking of intervention, the principal judge, Her Lordship, Jane Francis Abodo, wrote directing that all matters, appeals arising out of the Electoral Commission rulings should be filed here. They forcefully transferred our file from Masaka, ostensibly to expedite the hearing and determination of all pre-election petitions. Now, to my surprise and to my shock, today is 5th. The elections are only next week. And they want to keep me around because, as you all heard, the judge was not ready for the ruling. But Abodo, the principal judge, what did she mean? What did she mean to kill my case? What did she intend to do with my case? It is very sad that the judiciary itself is emasculating justice of the people. Why do we participate if they know they are denying us even the smallest justice one can apply for or can aspire for? There was no reason for them to transfer the file from Masaka. They said it was to expedite the ruling before the 9th. But today is marking the peak of the campaigns. I'm here. I'm being made to rotate around courtrooms. I was in... Yabakama yennyini yagamba nti enkumi tyawe n'atuwa ebbaluwa ne bateeka ku stamp. Tiyasoma naye tukubira pulezidenti omulanga babanga pulezidenti w'eggwanga aveeyo awo bannalumya bwewenkanya. Ffe bola tukyasula mu mayumba, amagye galirwa emiyaga, bateega amamotoka ekiro batuteeze, batutwalako ebintu byaffe, kati tusula ku ttale. Balumbawo nali bewaka. Amagye gennyini aga UPDF ne gasula ewaka. Titukyavuluma mu mayumba, bwe twatufulumye tusula mu ttale. Pulezidenti Museveni aveeyo atuyambe.
ne bano babya bakama ne bana abalamuza kweli bazaalibwa buzaalibwa omuntu yenna ng'ayoka kubeeyo omukyala nga bamuzaala emyezi 9 batusaasira be batubonyamu twali atubonyabunya mulala nga bannab'emiyaga tulina okunyolwa kw'amaanyi naddala kubigenda maaso nga pulezidenti w'eggwanga nga ffenna tumuwagira tusaba bategeeza gyenna gye muli ffe olw'emiyaga emirembe gitubuze kuba amagye gatambula misana tisigakiro gatulumba misana bagatuyigganya gatugoba mu mayumba gatugaana okutambula n'oba mu mmotoka gakufulumyamu twate tugenda kuziika siwa n'agamba emmotoka eyimirire neeyimirira era netufuluma mu mbeera empya ennyo ennyo abawagizi ba Lwashande bazze ne batulumba ewaka mu maka g'ewaka ne batandika okutukuba amayinja ne batandika okutubekuba emiggo tubakoze eki twangaliddawa tulina okunywa pulezidenti wobanga gy'oli ng'omanyi nga ffenna tukulonda ffenna ng'oli pulezidenti waffe vaayo owulire omulanga gwaffe namwe abakooti ssebo tusaba okuwulira emiranga gyaffe mutunyigiriza nnyo ekimala bannange